n'ab'ennyumba ye bonna okufiirwa. Omuyimbi Oscar Galiwango Kamya abadde amanyiddwa nga Dizinats azikiddwa ku bijja bya bajjajja be ejjandira ekisangibwa enkozi mu disitulikiti y'Empigi. Amaziika gatandise n'ekitambiro kya mmisa ekiyimbiddwa Reverend Father Joseph Matovu ow'Ekigwo okuva ekitovu mu Masaka ng'asabye abayimbi okwagalana beewala ebikolwa eby'ettima. Obubaka bwe mutuwanga muyita mu nnyimba mwebale nnyo bannange mwebalire ddala. Ekyokubiri n'okuyamba mutabani waffe tusiimye nnyo tusiimidde ddala ate n'okujja okumuwerekera. Era obugambo bwe namugamba kwolwo nnaku namugamba nti waliwo enkyukakyuka okuva lwe watereera nodda ku mulamwa. Nenkwata mu nsawo lw'oluyimba lwe anyimbidde ne lunyumira ne mufuwa akatono ke nakola ki ke nalina. Saamanya tinali nsibula Dizinats. Okuziika Dizinats kwetabyeko abayimbi okubadde Moses Salibebe Cool ng'abadde mukama w'omugenzi ng'amutenderezza olw'ekitone eky'okuyimba. Nasiima Dizinats nanze kuba yalina ekitone ekyenjawulo era mwenna musobola okukkiriza nti tewaliyo omuyimbi mu Uganda yazzeemu kutuula mu kwambala ngatto za Dizinats. Buli omu mu ddiini gy'alimu weebaze Mukama olw'okuba nti okyali mulamu. Ab'enganda z'omugenzi okuli n'ekitaawe Ssaalongo Simon Mubuka asimye abantu ababaddewo ku lwabwe mu kaseera akazibu kano kyokka n'akukkulumira ab'ettima abavuddeko okufa kwa mutabani we. Era sijja kwogera bingi kubanga sirina na maanyi gwogera. Mwebale nnyo, mwebale kujja. Abakungubazi basonze ssente ez'okuyamba ku bamulekwa ne Namwandu eziweredde ddala obukadde 2. Twabaye tugambe tuzikwase Namwandu naye bampa buddemu nti abaana jjajja yabakola ki yabalabirira. Kakati tulina obuzibu mukulu Saka, tulina obuzibu okutokuraizinga ssente endala eza Namwandu awulidde kubanga naye tulina omulabirira. Omugenzi afiiridde ku myaka 31 ng'ono yakyaka nnyo mu mwaka gwa 2007 we baafulumya oluyimba ne Bebe Cool lwe bayita Fire Burn Them. Something girl want to take me to a higher level. She want to hold me to the because she know me level. She want to tell me the body because she know me level. But the bed so me left a very miserable. Fire burn them, fire burn them, burn them. Fire burn them, fire burn them, burn them. Fire burn them, fire burn them, burn them. Ono yeegase ku bayimbi nga Haman Basudde, Dennis Rackler, Weatherman ne Menton Summer nga bano bonna baafiira mu bubenje bw'emmotoka. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamusa ekisa. Oh, my hunger, sending me higher, higher to a level. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino Crabkedde TV.